Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero ntegadde mbalage osobola otya okukuuma ebisumuluzo ebyo ewaka naye nga tebisobola kubabulako. Ebisumuluzo ebyo olina ofuna akantu nga bw'olabaako n'obiterekamu ndowooza olabaako ka bisumuluzo. Nawe ofuna akantu k'obiteekamu ne mufuna we mubiteeka. Mulina kubikwekамуko temubiteeka kumpi awo kuba omuntu asobola okuyingira mu nnyumba n'abibbamu agenda n'abyozaamu n'akomawo ennyumba n'agiggula n'ababba. Mufuna we mubiteeka mu kantu tomala gasuulasuula bisumuluzo bya nnyumba ya waka. Obiraba ofuna akantu bulungi nnyo nga bw'olabaako ko ka bisumuluzo. Mumanyize kugamba omanyiiza omwana ab'ewaka bonna ne bamanya nti bw'omala okukozesa ekisumuluzo okomawo n'ojja n'okisuula omwo. Kijja kubayamba okubeera nga musobola okukuuma ebisumuluzo ebyo nga tebibula. Kibayamba okukuuma ebisumuluzo nga teri ajja kujja abibbe twala genda kubyozaamu kujja kubeera nga ababba. Bwe kityo kye njagadde obbalaga otereka otya ebisumuluzo naye nga tebijja bbabulako. Just ofuna kantu numba nga mubiteekamu. Mulina kimanyiiza abaana abo abato ne bakula nga bakimanyi so si kumala gabisuulasuula ku mmeeza eri kwega n'otuuka okunoonya essumuluzo nga tokiraba kuba jjukira essumuluzo tekyogera. Nsuubira wali okinoonyezzaako ekisumuluzo oba ekintu kyonna nga kyekitoogera n'onoonya n'owulira nga n'okoowookooye. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba ng'ebintu ng'ebyo ng'ekisumuluzo tomala gabisuulasuula buli wamu mu nnyumba ewuwo. Bw'omala okuggula bw'oti ennyumba bisuule mwako akateekebwamu ebisumuluzo. N'abano b'olina ewaka bonna bakimanye nti wemala okuggulawo mwemala ekisumuluzo nkisuula omwo mwe kirina okubeera. Kati nga bwe mbalazaawo mubeere ng'ebisumuluzo kubikuumira ewantu wamu. Kigenda kubeera kirungi nnyo singa munaaba mukoze bwe mutyo. Kijja kuba kibayamba ebisumuluzo byammwe okubeera nga tebibula. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi mweraba.